njagala owulirize biki president w'eggwanga lya America aliko Donald Trump byayogera ku achievements ze baafuna mu kubanga bajjawo Gaddafi ne Saddam Hussein. Agamba achievements ze baafuna zaali 0% ze baafunamu. Era bamubuuza omunamawulire amubuuza nti kati human rights olowooza nti tezaatereera. Yamugamba nti human rights eziriwo ziri worse than n'eziriwo. N'amugamba yolowooza nti tebakyavumirira human rights olwaleero. Ekyo n'akivaako. N'amugamba nti kyogamba munamawulire amubuuza nti kyogamba nti Saddam Hussein ne Gaddafi bandibadde balungi ku lwansi erwaleero gye tutambuliramu. N'amugamba ye be bandibadde basinga be bantu abatuufu be twandibadde tulina okukolagana nabo. Kitegeeza kyekisooka kikulaga nti abazungu be bajjawo bano abantu ababiri. Ofuna bulungi ekyo ffenna tubadde tukimanyi naye nga bulijjo beebuzaabuza era bintu byongedde bwongezi kwonooneka. In fact ababajjawo yagamba bayonoona buli kimu. Ofuna bulungi. So yembeera eriwo. Nze sometimes ndowooza oba yeerabira n'ayogera bino ebintu nga talina kubyogera lwansonga nti olumala okubyogera bw'ati nga press secretary wa White House ng'ayita olukuŋŋaana lw'amawulire atereeza ensonga zineeno. Lwansonga bino ebintu baba tebalina kubyogera mu public, baba tebalina kubyogera abantu kubitegeera biki ebikolobero bye bakola ku bantu nga babalowoozesa nti batereeza eggwanga simanya ba importinga democracy kumbe basaanyawo busaanya buli kimu. Wuliriza. I didn't say Assad, but we certainly have not gained anything with Gaddafi. And you look at what happened. I mean, look at Libya, look at Iraq. Iraq used to be no terrorists. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism. Iraq. If you look at Iraq from years ago, I'm not saying he was a nice guy, he was a horrible guy, but it was a lot better than it is right now. Right now, Iraq is a training ground for terrorists. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's all broken up. They have no control. Nobody knows what's going on. So the world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power? 100%. Now, as far as Assad is concerned, what about the human rights abuses? Let's talk about, well, you don't think they're happening now? They're worse now than they ever were. People are getting their heads chopped off. They're being drowned. Right now, they're far worse than they were ever under Saddam Hussein or Gaddafi. I mean, look what happened. Libya is a catastrophe. You look at our ambassador as an example, okay? Libya is a disaster. Iraq is a disaster. Syria is a disaster. The whole Middle East. And it all blew up around Hillary Clinton and around Barack Obama. It all blew up. Now, one thing about Assad, not a good guy. I understand that. But we're backing and spending billions and billions of dollars on backing rebels that we have no idea who they are.